Embereyo nga tugitadde ebbali katugendeko mu division y'e Rubaga gye buvuddeko RCC w'e Rubaga Anderson Burola yagala office z'eggombolola ng'agamba nti emirimu gya gavumenti naddala y'enteekateeka zaayo tezitambula bulungi mu ggombolola eno okuli eya Parish Development Model. Leero abakulu batuuzizza olukiiko olwetabiddwamu ne baminisita aba Kampala naye ne bateeka ku nninga Town Clerk w'ekitundu Thomas Ssenyonyi nga bagamba nti ono asusse okwekolera emirimu ga dibengalye songa n'enguzi esusse era nga gye biggweeredde bagamba nti gavumenti bano yandibadde embajjako ne batambuza bulungi enteekateeka zaayo. Akulira eby'emirimu mu ggombolola y'e Rubaga Thomas Ssenyonyi gamumyukidde mu lukiiko lw'abaminisita nga bakulembeze mu ggombolola eno bamulumiriza okulya enguzi n'okukola emirimu ga dibengalye ekiviiriddeko emirimu mu ggombolola y'e Rubaga okukonziba. Olukiiko luno lubadde lugendereddwamu okumanya ensonga enkulu ezaaviirako RCC Bulola okuggala ofiisi z'eggombolola eno ng'agamba nti enteekateeka za gavumenti zibadde tezitambuzibwa bulungi nga zaafuna okwemulugunya okuva mu bannalubaga. Bano era bagamba nti ejjoogo Town Clerk lyalina eri Bakkansala tebalirabangako ng'oluusi bamuyita okujja mu nkiiko zaabwe bannyonnyole ku nteekateeka za gavumenti nga ye yesulirayo gwa naggamba. Ne tubeera nga tuli bateesa abalungi togera Oluzungu n'Oluganda naye nga bikoma mu biwandiiko. Zino zonna gundi minutes tuziyisa. Tulina over 20 or 30 resolution. Twafuna wano obuyambi obukutaasa abantu baffe miliyoni 4 okulabika nga bisobola okuyamba ku bantu baffe bayite mu mbeera eya COVID. Ebyaddala essente ezo zaagaana okubeewako accountability. Nekyankwasa ennaku n'olunaku ssente we zaafuluma tetwakimanya. Nafuna bufunyi batuuze abaali bammemba bebe ebibiina nga bagamba kansala watufera watugamba nti watrobingidde obukadde 5 naye batugamba nti bafuna obukadde 3. Kyokka RCC Bulola aliopye Town Clerk mu baminisita n'agamba nti tamanyi Town Clerk ono gwakolera kubanga alabika takolera gavumenti ya NRM olw'ensonga nti talabangako mukozi wa gavumenti atayagala kukolagana na mubaka wa pulezidenti. Ne muddamu ne mugamba nti okusobola otya okuteekateekera division by'otasobola kwenyigira mu community engagements onoomanya otya ebizibu byabwe onoomanya otya ebizibu abakozi bo bye balina osobole okubikolako. Olukiiko luno lubadde lwakweyabya ng'enjogera y'ennaku zino bwegamba nga wano minisita Kyofa Togabye atuuse n'okuva mu mbeera n'ayagala okubaako bafulumya mu lukiiko nga bagamba nti RCC byayogera ku Town Clerk si bituufu. State House Anti-Corruption Unity IGG Town Clerk n'afuna kopi, Mayor n'afuna kopi. Wano minisita wa Kampala Hajjati Misa Kabanda yebazizza RCC Bulola okubazibula amaaso n'agamba nti bakutalaga amagombolola gonna ku abakulu bekikwatako nga abakulira okulya enguzi abakola ne police naye ejja kubeera involved bano abantu bajja kukola statements kubanga bano abawadde obujulizi batugenda batwala bakole statements then tuyite nabano tutuule eno si enkomeredde. Kyokka bakira Town Clerk abadde akyayagala okwewozaako omusajja wattu wabula minisita Kyofa Togabye nga yabadde akubiriza olukiiko luno tamukkiriza kubaako kyayogera n'amulagira okugenda mu ofiisi ya myuka nankulu w'ekibuga Engineer Ruyimbazi yennyonnyoleko. Meya kulembera abakia passing scope mbagala mu office. 2 abakozi mbagala wa DBT. Report zilizo nazo I need thorough responses. Mulimo lunaku. Embeera ewalirizza Bakkansala okusaba baminisita okutwala Town Clerk waabwe bamugye Rubaga kubanga bwe banaaba tebamututte bo bajja kuwalirizibwa okuggala ofiisi zaabwe. Bya Kyambadde Lawrence, Sauti TV Omunyo.